Lwaki oba omulaga nti fala? Nzati sirinyirwa nze nina okuwangula bulimbira kati nembeera nagiwangudde. Kyovala abo nawangudde ate saasusse we ninakoma nabivudde kati ndi ku bintu byankyukakyuka. Sajjirinya mulwadde ali mu ddwaliro. Nagenda mulabeko. Tukoma tugenda kujja tumwogereko tulabe. Wisdom Kayi yadduse mu ggwanga. Kati bino bigamba mu ndi mutiitiizi ku TikTok kati wembivuma. Kati mbavaako bamanyira. Kati wembivuma mulowooza mbatya mmwe. Kati soko mulowooza mbatya mmwe bya Fangone. Buli wambavaako nga mumanyira kati mumanyira ani. Ndako. Bino bimanyiro biraba. Mbavudde ko leka sibye binkyokoza. Kati wembivaako sibye binkyokoza. Kati nzikakala bye binzaala. Gwoba olina kukkakana. Kakati wembamba esonye temumanyira mwe bifangoni. Wembamba esonye temumanyira temuliza ati mbatya bwe mulina kye muli. Sira kye mbatya bwe naze ndi walumani. Kati bano bebakulumba ali yako. Birumbani bino biwambwa. Kati ali eniye muleke. Sibiwangizi bino birumbani bino biwambwa. Mwamuloza amatyambwa mmwe. Kati ali eniye muleke to. Nze na kye mbatyako mwembwa mmwe. Kati bimanyira ani kati mbikoze ki? Newe yesonyiwa bisigala bimanyira. Newe bikola ki? Era bimanyira kati mbikolere ki? Kakati kadi mamwaba nabisonyere sibitwala mu koti nembiva nze so kubatya mmwe. Nze n'omutogo nnuma. Ali yatuwa mwe nga mutya kochi. Ali yeti nga mutya kochi. Kati ze ali yeti mutya kochi. Nze Bajjo okubesonyi wana besonyi bwesonyi imbwa mmwe. Kitwagala bawa relevance. Bantu bonna abanupu abasirise tebabatya babalaba nga muli baana batubye mukaka excitement. Kwafu tubasinga experience mweno game. Nika kati bwe tubaleka munasiya game Empologoma kati mmwe nja kutuga omuntu ku TikTok nze. Mwe nja kutuga omuntu ku TikTok. Mwe wasame nnyo. Live ojijeko. Oyinoku. Live ngo ojijeko. Ojijeko. Labanga okwogera kunegulu obeera omwogera. Waire oli musiru kati wate banvuma kakati waga banvuma ensirike. Sirika kumala bingi. Gwalya nisikini omuwulira ayogerawo. Lwaki muvuma? Kati mutaka kuvaako. Ogenda kufa pressure ku live nze nkubuulira. Kati muvumira. Bagenda kujjako ng'ofudde ogenda kufa kulalieni. Muveeko. Mwana muvume ndi mutamanyi wammwe mwabanza. Bajjo oli musajja mukulu ali eno obuzaane musajja obukadde gogaani. Kyokka oli ku live olimba abantu. Kyogamba namuzaalira mu lubuto munvume enzirike. Nze nsirika. Kikujjako kisirika. Bajjo sirika weesonyiwa alieni. Yeye wasesa oli ku live owogana. Laawe nawe otulye. Nyanyenga nnyoko. Kati binvume ensirike. Zesobola okusirika nga binvumi. Nabyesonyiye kuva luli nabyo ebintanku. Saabeesonyiye. Jebale ko Bajjo. Kale nawe jebale. Kale oli musajja mukulu njagalo yeeyise kikulu saagala ofume alisikini ate saagala ntalo. Ngane mmanda kalabe. Konna kajjano kagongobaza olufeesi olubi. Kero omukulu nze nsala kitaawo kumanyako. Kati ovuma otya ekigambo ekinene we. Kati nze nsala kitaawo ndi mukulu nze nsala kitaawo. Ekigambo ekyo omwana wo abeera ku TikTok. Ng'abeerako. Kati ndi mukulu nze nsala kitaawo gwe kati akagongobaza face. Akasika kasikali kawo kabeera ku social media kagongobaza face. Bunoonya relevance. Konna kagongoba lemba kakuba ku live yange. Kugambyeko kubeko eno live gwa kagongobaza lemba. Ndi mukulu nze nsala nnyoko kumanyoko. Nnyoko ekikulu kuto yamala mu kikulu kuto emyaka 3. Ngaze sinazala nine emyaka 3 mu 3 nsinga nnyoko obukulu. Nsinga nyoko obukulu gwe kana kwa Owen akalegemba. Bubera kuno bunoonya nsanja ngono. Gonzaala ku manyoko. Omanye emyaka gye nnina. Nyoko yegatana ekitaawo ne banzaala. Kajja bunamunya bugongobaliza kuno obumwa. Bujja bugongobaza obumwa.
Nani kwa vongo badizako mwe kavubuka gayenza nya mukuru ali yani mwana muto kumanyoko yetwala mutoyi zamuzala kumanyoko Bajjo zamuzala owayendeka zebirombi sobora bino biwambwa olwokubiya sina bana jamu eko bajamu eko ngenda kujjako aye bokulu olabiri kadi manange enkuze ndabiri alo kati omuntu akubye ali mu eko Bajjo lwaki kero kigambe nnyoko achoko muwuliriza amaliyo ngaga mbulira obusungu abantu bawulire balinda kumala soka osimula akatu kasita byasama sijja gisimula aha yogera Nje baleke emirimu netukira ku nsonga olinga ali ku mukazi mpulira oyogera mpola siri ku mukazi naye nze kyenyiza okugamba bannayuganda nti ebiseera ebisinga kyetaaga nnyo omuntu okumanya gy'ova otegeere gy'olaga buli oweerabira gy'ovudde ne gy'olaga tojja kumanyayo ojja kunzika ng'otomedde nga tosobola kudda mabega nze bwe ntunuulira abavubuka abamu entandikwa yaabwe nakati emizannyo gye boolekeramu nga tulabeko abadde bagizannya ne gye bawunzikidde ng'ekituufu si mirungi ate nga tebawunzise bulungi sigenda kumeshoninga mannya kuba Bajjo bamanyi yesebo oli mu Kampala buli kigenda mu maaso okiraba tolina kyotamanyi olwaleero nze bwe ndaba omuvubuka myaka 2, 25, 27, 30 ng'obwongo bwo tebukuweereza tebukasukira omutwe gwo guganya okweyimirira tereza amagulu gakweyimirire nze kyeŋŋamba abavubuka abagwa mu kkowa ly'emyaka 2-3 n'okweyongerayo kubasiza mukama wange oyogedde bulungi nnyo era enjogerayo ngisiimye naye njagala otwambululire amagulu gakweyimirira gatya bayikudduka kukola kitunnyonnyolemu awo anti obwongo kye bulina okukugasa kwe kubanga bukuyamba mu kulowooza mu kufumiitiriza ne mu kunoonya ki ekiddako naye bwe buba nga buganya okukuyamba kitegeeza nti amagulu gakuyambe onoonye wudda kuba obwongo tebuggasizza ali alakabogerako tuddeyo ku leediyo abaddako mangu tuddeyo ku leediyo bannange nze kyenjagala okugamba mukulu Bajjo nkulamusizza ssebo taata nawe gye bali kubeeraku okwebaza olw'okuba nze Million Waliyo Island bannange kyensinga kwebaza okukkaanya ne alien nze kyeŋŋamba bano abantu abavuma bannaye mukomye okuvuma tekulina kyekola ki tekulina kyekugatta nsegeera bivuddeko sibwaddereva ngenda kubivuma tebirooza nti ze ndi wa bulijjo Bajjo bali kuweereza taata ndakosaze kayogera nebina ba milioni 10 nja kubivuma wano maani banaye mbasaba abantu ba Fangone bonna basizinge fire nga mukulu Bajjo bwagambye tagenda kuddamu kulumba alien namwe mumuleke bannange mumuleke mukomye okuvuma tekulina gye kututwala okuvuma tekulina gye kututwala mukakane buli kimu kiri tusobola okutambuza eggwanga lyaffe mu maaso kitegeera nese kuvaayo n'ovuma omuntu ali ku live ye ate n'omuvumirako akoze live ye ate n'omuvumirako ekyo sikkaanye nakyo mukulu Bajjo kyembadde nteesa muganda wange nze mbigambye nabyesonyiye siriddamu kubyogerako siriddamu ate kati binvuma bivumaani very good kyoyogedde kyekirungi ogambye togenda kuddamu kumuvuma nabo bakomye okitegeera ekyo eyo point ebadde ennungi muganda wange kitegeeza nti bajja kummanyiira bwebinnemerako nga nange mbivuma wamma Bajjo we bali kuweereza kale naye gye bali kubeerako munnange Bajjo nze nzizaano okwebaza ebyo ebintu bya fuupu manya hali etisikaati obyesobolera tebikutiisa nze neewuunya n'okwewuunya kyekivubukaana waye ezimu teziriiko
Obyesobolere kyekivubuka wayezimu teziriiko munnange Bajjo tebikutiisa era bwe bikuleetera naawe obireetere. Nze nabagambye nabeesonyiye sagala kubumugerako wantu wonna banveeko ate balowooza mumbatya. Wayezimu teziriiko kiri awo kiwuzuuma buwuzuumi kirowooza kigenda bisanya ne Bajjo. Bajjo erinnya alikoleredde singa ki ekyakajja mu mawulire kiraba ensi kigiri waggulu wansi. Patricia kakana nedda kyekivubuka kisusse kirowooza kyenkana ne Bajjo. Bajjo erinnya lyalikoleredde ekyo ekivubuka kyakajja nakiraba kyasabanga simanya interview ya miliyoni 4 kakati kiraba kiri waggulu interview kinoonya nnoonye kati kyagwa n'enkoona n'enywa era nkunga abantu ekyo ekivubuka tukizire ffe tuli ku mulamwa gwa struggle ekyo ekivubuka kyagala tujja ku struggle Bajjo ekyo ekivubuka okisobolera ddala tekikutiisa okisobola ekibusajjasajja ekyo kimanyi kumukulya muddo gwa mbizi. Nteesa bweti tuve mu ntalo tukole ebintu ebigasa eggwanga bitujja ku mulamwa gwa struggle. Very good Bajjo kirungi nnyo Bajjo kyoyogedde wama tebiina gye bitutwala wama mukulu Bajjo tudde ku ggwanga lyaffe tebiina gye bitugattako kubanga buno obutalo butono okiwa platform Bajjo ekyo ekivubuka okiwa platform kubanga ensi emanyi ggwe. Ani ayogera? Sadamu wano. Sadamu wawa yinzuno wanzikiriza kwendi sebo oyogera Sadamu neyanziza webale nnyo mukulu Bajjo wamma ensonga nze gy'oyogedde nti omuntu bw'avaayo n'akuvuma naawe oba oyina muvuma kubanga nga gwe Bajjo bw'ovaayo n'ogezaako okulambika ensi omuntu n'alaba nti Bajjo by'ayogera byebyo ebituufu ensi byeyina okumanya yandibadde ategeera n'alaba n'amanya nti Bajjo byonna bye bumuvuma bimufaanana alinga amatako n'amazi musiru aleega bulezi bitama alinga ebitundu by'ekyama matako. kati n'owulira mu butuufu abantu kati omuntu azze ojja n'otandika okwogera ebigambo ng'ebyo ng'oli muntu mukulu obeera omubutuufu tebisobola kunya mu muddo gwa mbuzi ne bibeeramu amagezi. Nze Bajjo nkubuulira ebyo ebyo byana abantu tulina okukula banene tuvaamu ogamba oti ekyo ekivubuka ekitanayiga kulaba mbutegeraageranya Kyagulanyi pulezidenti waffe zinatuwulira ekivubuka ekyo ne kinnema n'okutegeera kizonto oli mu kuwa kizonto platform Bajjo ensi emanyi ggwe kiri kizonto tekimanyi nadde okwogerera mu public tekimanyi nadde okuwa sipiiki. Nze ndaba abantu bafuuku obalaba obuzibu bwabwe bo tebakkiriza nti omuntu aba asirise bwe balaba nga abaana ba people power basirise ne bagamba mbu batidde era ne babasoomooza okitegeera kati era ye mukulu Bajjo bw'anaasirika era bagenda kusigala nga bamutaginga mu vidiyo olaba wakikubye olaba wakikoze bw'ati kati kino kirekawa Bajjo singa nabo basirika buli muntu yandibadde asirika okitegeera abana people bwe baasirika ne batandika okugamba ate baatugamba baatuzira kati ffe tubawangudde bwe buzira ate nekikama kyabwe nekirwakulaki nekikkiriza nti bawangudde abantu okitegeera balina abawemula oluva nga bagamba mbu simanya gundi yawemula kati bo bwe baba basirise tewaliwo agenda banoonya olw'ensonga bo balina bizinensi ze bayisaawo mu ntalo zaabwe kyova baagala nnyo entalo bwe balaba ng'omuntu asirise mulaba batutidde nga baleetayo obukodi naye kati mukulu Bajjo omuntu bw'asirika n'abavaako balowooza nti banoonyeza sitanti ku Bajjo kubanga baagwa sitanti zonna ze banoonya bazinoonyeza ku Bajjo yalina platform bo tebalina platform banoonya mawulire banoonya ekintu kyonna sirika olinga mu bibawomera simanyi olinga emmana simanyi olinga ettako bya bulijjo kyekipya bulijjo tebiina kipya kale kati awo nze nkomyawo naye Bajjo keep strong oze ndi team Bajjo forever ebyo kati njijjaako kale sema wemyutize gwentaddeko Bajjo gamba otya kiriya process gendi ani ono Calvin Calvin yogera obulamu bugamba ki Bajjo bulungi mpozi gwe
weba ali kuakitinga nga muntu mukulu n'ogamba nti ekimenke nkivuddeko ekimenke nkirese ceasefire. Ekyo kye kisinga okwagala bwe bumu n'okwataganira awamu ng'era abakulu. Era bw'oba weesonyiye ekimenke era bajja badde bakuyisaamu eggaali bonna nange njagala basaba nti tuleme kusiga bukyayi. Tobasaba. Bajja abantu basabe. Omuntu wanza mbye ekyayi mba muyaye wembera gentleman mbera gentleman sagala kubasaba kunvaako. Omuliro gubadde mungi ssebo. Nze mbeera muliro nze kenyini Bajjo kitegeeza muliro. Ne bajja era kirala kye tulina okukkiriza ekimenke wakirabye Tololo. Etololo babadde abantu bameka? Kimenke amaanyi mwegali ssebo. Musajja muno bwakusinga ennankani. Akubuuze bwe Kaluvini Kayanja ate amaanyi bogerera mwogere ensi yejaji nga amaanyi. Laki amaanyi ate mugogerera nga firimu. Amaanyi ensajja balaba nga muyina amaanyi. Eriyo ebibadde bigambibwa nti ekimenke kyagwa naye kasajja amaanyi mwegali ssebo. Kakati ate gakwogera bwogerezi ekitegeeza bulijjo mumanyi tegaliimu. Anti bulijjo tusinziira ku bigambo byo nti ekisajja kyagwa ne tukaka tulindeyo ekivulu. Nkusomesa mpuliriza eso ye 40 yabadde comedy strong eriko abayimbi bangi. Lwaki mukitegekerayo ku show yakyo kyokka ne mulyoka mwewaana amaanyi. Ate mwamaanyi mwewaana ku kkubo wagalabye kyayise buyisi kukuba abantu bonna ne balikawo. Kayanja bayita kuba kubira enduulu. Gwegala naawe oveeyo o designize ebintu bajja kukubira enduulu. Muganda wange kubo yitako abantu banda bakyamuli. Anto tolina convoy funa convoy era bajja kuvayo bagamba ani oyo agenda. Ekisiga ekiraga amaanyi. Mulekera okugulaza omwana oyo. Musajja waffe muwooza agirina naye nga mwagamba awuubira bbanga. Amaanyi bagalabira ku muntu ng'akoze show ye so si show z'abalala. Ekyo ate omumuwubya. Naye studio yagikola ku Freedom City naye walala ajjuza. Kakati ate kyatuuka Erugogo. Anti Erugogo City eri teyali show ye yali ya mwana kyalite concert. Ne Bobby Wine yagikola Erugogo ne musala flat. Tukole bwe tuti Kaluvini. Lwaki mutegekayo ku show ngegenda kupima maanyi. Nga tugenda gitegeka mu December nkwacho festival sebo. Wali agenda kujoogerako nabavuddeko sigenda bayingirira. Era Bajjo sebo. Gwe njagala olabe ebyafaayo mu Uganda. Kikimenke kati saabayimbi.